Assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Ekkula lino lye mugenda otuukako owulira otya ye emyaka egyo gw'oyinako emeka? Nze nako ekitundutundu kyajo. Emeka maama? Kwata 47 divide by 2. Olinako 23? Negisingako. Gisingako mukwano. Kandabe? Nako 23. Enako 23. Because my daughter namuzaala nakamala mu myaka yange ebiri. She's 21 now. Okay, omuntu bw'akulaba ayinza olowooza oba olinako 5 naye ng'abakumanyi mu gundi bagamba bwana mu 7. Kayitaka nasi gyonna naawe gw'olabe wali bwe bakuba akalango ka mwattu mbadde mu Baliko sha hati okisussa. Ennyimba ez'obulamu zeesusse walabe UNCC ennange yagize oli mukyala muzadde. Njagala nnyo okuyimba, njagala nnyo music. Naye omwana wange tawuliriza music. Wangi? Omwana wange tawuliriza music omuto. Omukulu yeesalirawo because ali 21 ne music gwawuliriza mumanyi. So oyo ye tuli okay. Omuto tawuliriza music. Era gyamusanga gali ku ABCD, ayimba Phoenix, ayimba biki. Music wa Uganda yonna jjude innuendos. Omwana ajja kuyimba ekigambo mu bantu okwate ku mutwe oswale. So wamugaana omwana yatayagala? Tetumuteekako nga waali. Alina emyaka emeka? Alina emyaka 5. Tetumuteekako mu nyumba music nga mwali era tumuteerako bibye. Yensonga yagenda mu concerts. YouTube sikulaba mu concerts z'abayimbi. Mbeerayo. Otya kwegamba otiisa? Buli abali decent, abayina music nga ali decent, yes. Neebaayo bali ggwe. Ng'oluyimba lwabwe tosobola luwuliriza nga baana bwe bali. I know. Okay, so abantu ababa censoring batuufu. Nze sikirinaako buzibu kubanga kati bayombye Lilpazo yayombye, Ravita yayombye, n'abakyala abakunamenya. Bwe wayagadde omwana wagenda ayatula ebigambo ebyo naawe gwayatula ebigambo ebyo mu bantu. You wouldn't. Sanitary tezitumala. Siyenze bajjajja bammwe. Ninako just 23 of course. Okay, tusuubire kikulu. Nga tutandewala ebyokusaaga emyaka 47 nyingi. It's such a milestone. Nti engeri gye tugenda nokicelebrate nga mwegenda kuba yanjawulo. Kyobula twakyusiza ne venue ne tukireeta wano ku Serena. Tugenda kucelebratinga contribution ya Ebonies to the entertainment industry. Tugenda kucelebratinga abazanyi abateeka ettaffaali ku Ebonies. Tugenda kucelebratinga abantu be tucollaboratinze nabo over the years. Tugenda kucelebratinga abaana abato abatweyunzeeko ne gye kiraga mu maaso kubanga Ebonies bw'ogitunuulira tubadde ba trendsetters. Ffe twatandika series z'oku TV bw'oba okimanyi nga mukyala bazi Riviera, simanyi Sunset Beach, Ebonies nejja ne bata Life Mwattu. N'olaba nti abantu batandika okugamba nti bakola ki. Mula nti abantu bajjumbira okulaba TV era buli muntu omulidde ng'awa story wali. Nze mama wange namukimanga ku neighborhood. Ffe batugamba nga tunaaba ebigere tugende tulabe Nakawundi. Kati twagala tuggyemu ezo moments ezanyumira abantu. Nti there's that life Mwattu nzijukira kino sobola kyerabira. Nzijukira kino tugenda bijjayo tubi highlighting mweno show. Okay. Then tubaleetere ku bazanyi bammwe abo abaali abamanya. At least olabyeko gundi ba Rose Kamya was Vicky olabe ku Vicky ogenda kulaba ku Nakawundi live ogenda kulaba ku bantu abazanyanga ba Douglas abantu abazanya ba Raymond mugenda kulaba Abakomeredde ku stage ba Simon Kalema ba Kwezi Kaganda abantu abamu tebamanyi nti abantu ababamu twasooka nabo mu Ebonies nti kati bagenda kukomawo abantu abalabeko balabe ne ku moments bagambe ono yali kuba ne dances eziraga the energetic youth betulina ne gye tulaga mu future. Tugenda kola dramas, tugenda kubeeramu ne awarding ceremony nga honoring abantu abali iconic. Tugenda kubeeramu n'ebintu abayimbi tugenda kuyimba ennyimba z'Ebonies ezisinga okuba ne tutumu. Tugenda kuba n'abayimbi abato bombalabyeko abamu pressure nga ba Katalea and Kando, ba Bent Boys, ba Eddie Away, Pastor Bugembe, abazanyi abaliko, aba Marijan, ba Ella Nantumbwe. So it's going to be a celebration
Okay, away from that, Christmas might be celebrating Angamutida Banang. Eddeda ffe nze ndi musiraamu naye ffe ewaffe edda because bazadde baffe tebayagalanga tuwankewanke nti bali bafumbye ennyama bano bafumbye enkoko ffe tetugiridde so ne mu nnyumba ewaffe ewa haji bosa abafumba tulina okufumba enkoko tulina okulyawo muce tulina okulya pilaawo so that baneiba tebatweragirako nti bo baalidde enkoko nga ffe tetwagiridde. So Christmas ekintu kyaleetanga abantu together, families together, ba anti bamwe bava mu kyalo ne bajja baani bava era bamugenda mu kyalo ne mukikwasaganya, so it was a huge celebration. Naye kati waliwo some sort of selfishness. Oli afumba kamere ke n'abaana be basatu mu nyumba bava ku church ne bagenda balya kamere ka ne luli kyali nga you know nga it's a huge thing. Kulya kusamba bigere kuba na kuzanyanga manyi ba cousins bagenda kujja bagenda kusenya but ennaku zino ono modernity kyakoze ebintu n'abaana tebakyemanyi zaalingawo naye nga omugira wako ngeri minimo TV yabirangako ebikuubo paka saa 12 news summary n'abalaga program line up ng'egwa ssaawa nnyezi ekiro so ssaawa nnyezi ekiro ebikuubo ne biddako naye kati omwana alina access to the internet alabira buli kimu akyagala kirabira ku tabu smart TVs kyayagala kyalaba and everything. Okay nga tumaliriza Lavando pasta wakutogoledanga bakadagala kyane. Past, present, and into the future. Yes. And the slogan yange nature young at heart. Young at heart. Yeah. Something about energy. I do what pleases me, and once I have someone resonating with my energy, they give me even more energy to move on. So, I do not want to look at myself as I'm aged, I'm old. As long as I'm able to enjoy life, yes, I take it on. If I'm playing with my kids, women fear to be old. I don't fear it. When you wake up in the mirror, Fauzia, no jituni logamba. You're as old as you feel, by the way. Seriously. If you let it weigh down on you, then you labor. But you have to exercise, you have to eat well, you have to stay healthy. Because at my age, I cannot afford to eat anything that comes my way. I have to be picking the food I take. I have to exercise. And Chidiako wants because you need iron. But Chidiako amanyi diet owiri mulya muli amanyi nti ennyama erimu iron omukyere gubeera mungi. You be cautious. When I start, I can put a lot of weight unless you eat brown rice. Abimanyi. So you have to take care of yourself to stay young, and this is entertainment. The moment you walk out, you have to evolve with the times. We've seen, before I got to Dr. Bosa, we've seen with the Gen Zs. Okay, just to take you back, you realize that Ebonies was the first group that moved people out from the Western soaps to start doing the like one to start doing the soaps right here in Uganda. Until, as I've told you, like we need to evolve in order to keep up with the times. So we are using this 47th milestone to be able to launch into the future, because as you keep doing plays and movies and all those soaps on TV, you realize that we're market tapping in. True. And what we have population sense of that 70% is below 30%. So it's like almost in that age. Yes. So that we are using this as a launch pad to support tapping into the future. Ebonies is relevant. Yes. Then the other Gen Zs and I want to tune in the Ebonies, not to say Ebonies so we're using this as a launch pad in order to protect the future. All right, I'm going to go to Dr. Otherwise, I'm going to tell you Ebonies. Ogenda lwa Ebonies luwanvu nga bukiwulidde nti batandikamu 7 and a lot has happened. Bakoze buli kimu tukikoze tukimazeeyo. So tugenda kufa okulaba nti mu myaka 47 tugifunza ne tuba nga tujjayo highlights ne iconic moments ezo eza making Ebonies what we are right now, because eri amanya ge mutasobola kwerabira. Amanya nga Nakakunde, amanya nga Dick, amanya nga Oga, amanya nga
Douglas, abantu ababakolera ebintu ebyanyumira abantu mu bibaawo tuyina engeri gye twakikozemu tulina kwegeshwa tujjayo nammwe ebyabakolera ba Ebonies tubihighlightire tubiteekeko then tulina kufuna omukisa okubeera nga tu-honoringa some of those iconic Ebonies okubasiima before Ebonies weweza emyaka 25 so tulina kuba tusiima abantu baffe kuba most of those people are flying into the country like abaali bamanyi Rita Tusubira, she's coming, Yazanga Olga Nakiboneka is coming, Gavin Seth is coming, Eddie Choir is coming. Abantu abakola roses abanyumira bona bagenda kuba okolo olunaku ba Julia Ndawulubamba Simon Kalema mujja kukyewunya nti ba artists bangi abayise emikono gyaffe waliwo abalabye Kwezi Kaganda ne beewuunya but Kwezi Kaganda was there for so many years azanyaga Inspector O2 abalabye Raymond bantu bangi nnyo abayise emikono gya Ebonies so buli yateekako ettaffaali nga waali nga twasobodde omutuukirira bagenda mulaba then okunyumisiza abato tubaleetedde abantu abali familia nammwe ku TV screen zammwe omukyala Ella mulabye Mwami Marijan bangi nnyo Ankomo agenda kubeera nga MC Malaika Katenshi agenda kubeera nga MC so twagadde tukikole nti since it's a celebration we bring together all those people betubadde tukolagana nabo over the years ababanyumira so that tujaguliza pamu so you won't be surprised to see Pastor Gembe nga ali ku stage ayimba or Mami Eddie yawenga ayimba or the youngsters like Kendo and Katalea or our bench boys so mugenda kula performances nyingi nnyo okuva eri abayimbi ne ba artists abalala not because betulonzeeyo but because bakuze balaba Ebonies bandyagadde okubeera naffe kwolwo olunaku so there's a lot to celebrate, there's a lot of entertainment, abazini, kuyimba, so people should expect the best on that day. Those who are temporarily Ebonies right now, yes, I should also introduce them. Yeah, sure. We have a big number of stars in the house who are going to perform with us on the 20th. Oh yeah. And I think I should begin from that side. First of all, my name is Fauzia Nakiboneka. Most of you know me as Saragava. And starting from that side, I can see Omami Marijani. Marijani? Yes, he used to act in, I knew him from, what is that show on TV? Deception. That's the first time I got to know that him. Yeah, there's Debbie right there. Debbie. And there's Evelyn Namnondo over there. Namnondo Wendalu. There's Remy Faith right there. Remy Faith. There's Ajiswag 256. Always swagged up. Stage Queen. Yeah. There's Fiona. She's very talented. She had taken a break from acting. Wow. Now she's back. Very, very talented. Good to see you. Actually, Yeah. she joined when she was a baby. P7. Yeah, Star Trouble. Was her first production on stage. Sakuliddemu. Yeah, katumukimayo ku ssomero najja na rehearsing and tumuzaayo waka. What? And she really did a good job in Yes. that show. This is Dangote, Solomon Chimoli. All right. He's with us already. All right. And this is Hildina Chimoli, the diva. She's a singer as well as actress. And there is Vishanga Ellison over there. Yeah. Wow. And Lynette Sen over there. Yes. Yeah, she's a TV presenter. All right. And an actress right now. Yes. She's acting with us. She's going to be in the show. All right. So everyone right there is going to be in the show on the 20th. And then we have temporary Ebonies. But once an Ebony, Yeah. Always an Ebony. Ebony. So you're not leaving. But before we even go to that break time, yeah,